Omwana Guule banaye Grace Khan kati ffe oyagala tukuwolereze tutya? Omwana ow'obuwala atakuumako wadde akaama. Obadde okimanyi bakazi banno baleero balina abasajja abafuka ku buliri. Kati olwo bwe yakumeketedde amannyo watidde nnyo. Banaye Grace Khan otufudde bize ffe abakuwolereza. Onoonya engeri gy'owolerezaamu Guule neekulema. Bw'oba omanyi nti owolereza Guule olina kuba ku standby buli kaseera abaayo akapya kaleeta. Wagambye Prince Oma yakubye ne wiigi nebuuka ku mutwe amangu ago. Gwe Guule olaba walemwa Kitonsa. Ate Kitonsa oyo alabika okuba alina kye yakwambaza oyo. Kuba okuva wava ewa Kitonsa tebyaddamu kuba byebimu ne bakugoba ne mweri bbandi. Akaana kano ka Jovani kano kaluzinda kano. Akaana ne mukakozesa DNA. Kale mwabamanyi ne DNA zamu. Tuba tukyali awo. Kana akasirusiru akapiripiti kakididi nako ne. Manefa abawolereza Grace Khan. Mukyala Munaffe otutadde ku minzaani enzito. Nze bwe nawuliriza bye wayogedde Guule. Nakwesonyiye. Guule nenzikiriza nenkwesonyiwa mu bitiibwa. Guule nno waliwo ekitali kituufu. Ozadde Granny ensi esoose n'emugaana kamaama. Kamaze okukula ensi ekakkiriza dadi akomyewo. Ate bajjajja tebamuganye Granny. Aswadde. Amangu ago Prince akukubye mbu n'akubikkula n'ebbuutu. Bannange Guule olina olugambo. Banaye Grace Khan olina olugambo. Omwana Prince Oma abadde akukola biki ebyekiro? Bannange kozi bagamba batya mbu akasolya bakatikkula ennyumba simanyi ennyumba ekola etya? Bannange Guule ennyumba wagitikkudde akasolya. Kyova abazadde bwayimirira n'agamba omwana wange tagenda wasa mwana oyo. Gwoba tumanyi Guule talina kyama. Guule talina kyama. Kati Guule tugenda mukolera tutya? Guule ng'entalo zo ze tulwana nga nzibuzibuko. Gwe buli we tuba tulwana ng'oleetayo olupya. Gwe tosiizinga faya. Ate Guule gwe weefuula ategeera ennyo Guule. Guule weefuula ategeera naye otumalamu amaanyi ffe abakuwolereza kati ffe tukole